okumala kasasiro mu kibuga kyaffe mukono municipality oba mukono large njogedde ku nsonga ya corruption kubanga ffenna twategedde nti kino ekisanja teri kwebaka tulina kulwanisa n'embuzi naye ekisinga okutuluma tinga kanso gye mbaddemu ekisanja ekiwedde twayisa bylaws ezigenda okukola ku kasasiro resolution neeyita era ne bylaws nezikola kine zigenda ne up to now tetumanyi lwaki bylaws ezo tezikola ki tezikola senga zikola senga mu kibuga temuliimu ki kasasiro kubanga abakulembeze tugezezaako nnyo okulaba nga tuyisa ebintu naye bo ne balemererwa okubikola ki okubiteeka mu kibuga netwebuuza nti bo kasasiro bakyayagala abeere mu kibuga oba balina kye bamukola ki kye bamufunamu oba kye bamulyamu ekyo nno kibuuzo eri batekiko. Then another thing njogere ku kintu ekiri corruption okukyakuwaza ekibuga kyaffe tulina kazambi ayiibwa hotels amasomero ne bamuta ng'enkuba etonnye oba abamu ne bamuta obudde obw'ekiro ng'abantu bakoze eki banyuze tugezezaako okuyita abantu abo ne tuba engaginga oba ne tubagamba balo osabe tubagamba nti awo wali ne wali kazambi bamukola bwe bati unfortunately abantu abo we bagendayo ne babawa akantu ne bateeka mu nsawo eyo issue nga bagikola ki nga bagikomyawo oba essomero tebalina kye bagigambako okukola some improvement ne tubeera nga tulina problem eyo naye senga tiwaliwo corruption ng'oli ayagala ekibuga kye kikule twavinge ekibuga ekiyonjo senga abantu beefiiriza ne bakola ne balema okutwala kijjamu bakita ne balema okuteeka akasente ke babawadde mu nsawo ne bakola emirimu gyabwe nga wegiteekeddwa okukola ki okukola ekyo kyetwagala okulwanisa mu mukono municipality ekisanja kino tubeere n'ekibuga ekiyonjo eri buli wamu wandi kutakulondola sente za buli wa musolo